Katulitunuulire lino nga tulaba oba lyeryenvu. Okay. So bw'oba olisusa. Imagine this is a banana. Hey, I need to teach you. We are imagining it's a banana. So where you peel? A banana obutini bundizi oba bogoya. Bogoya. Okay. If let me say enonga ye jenzi ku stem, right? Yes. Enonga ye wali aka black bogoya. Nzaisa from here. Watandikire. No. Koko amagato wate buwasi. Eryenvu n'omwana ayonka. Asobola okiraba nti nno nabera akantu ka black sikyo. Then wano waliwo ebawagulira ku kiwagu sikyo. Yes. Weba wagulira wabeerawo ka allowance nti wolina okupiira. So where are we supposed to peel from? You're supposed to peel from this side once. Chita fali mugulu erinnya likibo bakawako obujje byagala. Mama, you peel from down. Mbokuva ene wali akabulaka anti. Ene wali akabulaka jopiringa. Ate je mpiringa ngate no ebudde omanyi bogoya wabeera. Anti bogoya mujja system. Kyokyo? Nze mbadde nsaba ne megenda London. Nange sikitegedde bina soko linda katabera nda batulekemu. Bogoya mujja system. Yes. Eno wali open. Naye oluusi wabeera tewali open okimanyi. Sometimes wabeera. Yes. Sometimes wabeera. But normally wabeera. Abamenya bwe bati. Kale n'okubamenyesa. Kati so bwe nfuna nga eno nga ngwe tumufuna nga amenyese. Eno kale nga right so Hey, so those are things. Omanyi nebintu ebitunuya naye nga ate biri serious. Tokikwata bwoti okwata bwoti. Oba nkuweeno. So what happens exactly? So bogoya kati mama yes, so you peel from ddala oba halfway board. Halfway. Yes, then you start eating. Wakabi ayogera olusuku olungi. Kisa kugenda London n'okola amalu. N'okola amalu. Yabadde ayogera nga abazungu tebamulaba ngamba what did you say again? Pardon, I beg your pardon me. Gwadamanyi nti n'oluzungu olwa America lwanjawulo n'oluzungu olwa UK. Watukoze bubi nnyo ffe bewalesa waswazizza lavula. Ate kati nno nze nandigezaako mwate mmwe. Aye mwe ababiri. We would not, let me tell you, no one would even want to bother us because they would be looking at black beauties. In fact, mwandibadde mutisa n'abaana. tourist attraction. Omanyi mwandibadde ng'ebisolo mu zoo. Are you real? Ani atuula nammwe badde badduka butusi ani sikonza omweru. Kati Bina, let me tell you, you're misplaced. Omanyi badde abazungu abaana be bazaala basire ku train. Kati nakubeera mu kakala kaffe. Bina okujja nga alina accent ng'akyuse tayagala kukola. Yali ayagala just kutumanyira bumanyizi. You don't tell us that accent changes in 1 week and 2 days. I've always had an accent. It wasn't even 2 weeks. No, I've always had an accent, but 1 week and 2 weeks. 2 days. There in 2 weeks, eh? Tezaawera bbiri naawe share. Zaawera abaana ennugu bwe baluma. Nange kankunyumizeeko nze kenzijjukira. Wakali. Nega tutandika nga tugenda wano. Yes. Tuwerekera Bina. Bina agenda ku nyonyi. Kakati mugambo ojja kuba update just in case. Bandi awo ng'aweereza message ng'agamba nkubuulire sibitegeera kwayate ate ng'atya okubuuza kati nga naye gwabibuuza siyina bye mmanyi kati ng'alaba mbu book seats bbiri kati nange njagala obinjigirize book seats mbu ziri bbiri agamba oba kati siiti eno yassaako oba yeeri temugamba ndowooza buuza nange simanyi Kati yali siiti ki? Nange sibakola otya. Zali emi yali sakoldi owendala nga kikwalako namba zibiri. Nakubuuza naye nneerabidde. Naye Mukama Katonda atamanyi okumala weeks bbiri mu Kampala. Neerabidde no, but I don't know. Bino ebintu byaffe. Bino ebintu by'Amerika tebiriiyo. No, put this side. Eno naawe osobola okubeera nga bakuwulira. Nze ndi wa full range. Which are two seats. There was something about book nga tomanyi wogenda kutuula. Ng'emerisa codes. Nga nkunoonya ne nkubuuza. Engamba ne Now, how do you ask somebody you're gonna to help you?
Ati ngabona ye mugezi wange. Sibimanyi. Munange. So how did you make it out? Tutandikirewo. Awo wenyini. Then It had been 10 years. Nasirinyanga ku nyonyi. You can imagine. Ogoina very UK. Maya US. So ngasirinyanga ku nyonyi. Kati munange nga nange bambuuza nga sikisizimanyi nga mbuuza mugezi wange Dodo bwenamala nga mbuuza mami nga bakuba ekifaananyi nga nkuba namuweereza then she told me naŋŋamba nemugamba byalimu ne luggage so nemugamba which one is my seat nga njagala kulaba oba ndi ku aisle nga aisle yebeera kumpi ne gundi ne corridor so I'd already booked okitegera kati waliwo abatuula kumpi ne window then newabeerawo abalala nga batuula wakati then newabeerawo abatuula kumpi ne kagundi sawo yoleke weyali mami nakugamba essimu nga bakomenta tebanagamba nti no disrespectful mbeera ku ssimu bagamba they don't know that I'd be supervising oba oyaga kumanya bitambula bitya abaana olowooza beewummuza bagamba ekyo kishuga kati kyeremeza ku ssimu naye nga bwe bayombesa si waako mune walo neyaŋŋamba wano ndino nti walo neyagamba nti tubeera ku ssimu very disrespectful naye ng'ate tubadelivaringira bulungi naye abannayuganda bwe batyo abe UK so mami ng'akulaga akugamba kunyonnyola wentuula kati nga ndowooza tigenda kufunayo ekigayi nga rapi mu nyonyi wano welcome to Uganda neggulu lyekaze olaba oyogedde kufuna omusajja mu nnyonyi nga neggulu neribwatuka rapi yagamba nti yesanga ku nyonyi and it's very easy bag walina ono like washeds oyo era nebbaawe oyo bbaawe kati kyeneebuuza bayiriraanya soya neŋŋamba naye ngenda kufunakuletera olulenziro maama tulawo kumpi ogwasooka nalya nti mu Brussels yes nalinya Brussels yes kati munange okulaba nga walinnya Brussels oba tebazirinya tokireka nabyo alinya amagenda nera naddiba amagenda n'amaddi magenda nagenda okulaba nga ntudde kumpi n'omuwala neŋŋamba kyakumpi n'omukadde mukuda nanjeka kumpi neggayi nalinsabire waliwo gayi yali anye mabegayo naisikayi kinkuba ate mabega osobola omubuuzayo akantu gufuneko omubuuza tiwefula idealisodali have you ever been ng'olina wooli nobeera n'omuntu nga they are complaining kiringa bonobeera mu taxi nga tunabeera nga tuvuga I don't know whether you have experienced it nobeera n'omuntu nabeera ng'ayomba n'ababoda n'ayomba ng'alina rodrege eyo so nange nalina ow'ennyonyi kati yali ayombesa baana obwana obukaaba nagaba netuneebaka buli kimu yenga yali emabega gwe wali weegombi yona akusemberedde wali owedde yali ajja kuwa hypertension wali wakufuna high blood pressure natuka somewhere nenjoka njagala nkyuse ntebe nga ndaba tutuuse waliwo ennyonyi weyatuukira nga balina okuvaamu then Burundi sobola nga balina okuvaamu fe tusigalemu kati nendowooza ngenda muwona ng'akyalimu so nenduka mbagamba njagala kumpi ne aisle kati nga aisle tebagimpadde aisle ng'otuula mu corridor yes so kanamunange enyonyi nensala naye nga what I'm happy about
kati ate nga gy'oli kati okay love life abantu batumanyi gye tuli nno ekyo ensi yonna ekimanyi we are not even supposed to be happy about it ku nyonyi nga ŋŋenda netuuka ne ku embassy nenda si ku embassy like ku airport yes ku airport kati waliwo we natuuka waliwo gayi yali agala okumpisa amayinza munaye seeraga tolina alyoka agamba ono bano they entertain us we watch their things please move this is an important person sina maani n'owulira nga ofunye obwojjolo mu lubuto naffe tubadde tubatawanya we've been calling artists I told Dodo nemugamba ffe tuli bakabi naye ngaokubira actually abayimbi abamu batukubira notukubira but we are so busy we shall be handling you one part time so wetubakubira we don't have to introduce ourselves to be like kakati kulokuna tusobola okubaga gamba nze njagala okujja buli kimu bakiteeka on pause basooke bakole love life tulyoke tutegeere ebyamefuga bijja ddi nendyoka ntuuka bannange omanyi kati enyonyi ebeera ya 8 hours kati nga sawa ngenda mu kabuyonjo otyo nawe yo munyonyi togiyita kabuyonjo ate yebeera yes ekwata olugi terwagaana oli gwe nagamba oli gwe nali saagala yaladde okumpi nange si yeya amaliro gatandika ng'otuuka ku tuzanyirazanyirako ne lweggula naye luno omunaye nga lwagaana badbambe history nekinyamba bwagazi kuva ku lujja wali ofunye omwami What was special about that kyekyagalana? I don't know what exactly. What they press. Ne regular banaye batubuulire. Kakugamba what the problem was. Mukiga yali nnyonyi kyali kyalo. After 10 years. Osobola ogikwa gwali ogirinyeeko. Tofaayo. Mugenda girinnya. That was the problem. Even up to now you don't know whether you're supposed to press or do what. For us we have a process. Alisonda amalu nagakolera mu nnyonyi naye gwe ogakolera ne Uganda. Sina amalo gena likozebwa Kampala wakati nze top nkola amalu. Wanoze omutawaana. Era ekivulu kyonna oba watu wonna weyagala ogenda you have to say I know black sugar. Then you have flash ne bikola shwa. Nogamba nengamba kiki kino kumbe wabakola batya ogenda okulaba nkakaze manguzwi so no nze ndi mukunyumiza ddodoka oligirinya bakwono neyeekaza teteekana nnyo etera nava mu byawamma we have an upcoming concert after our album release we shall go. But you have to first learn. We are going to have PAs. You can create brands. Someone will have to open the toilet for us to enter and come out. You're just flashing. They will do all these things. Hey. Naffe tukyalina time. You set your age, you wait. Even as at your age, you shall go. I went much earlier. We are wagenda ku second floor ogambe 10 years ago kyebazaali ku 6th floor wama yasooka nagenda ku fula ey'omukaaga kati yazze ku fula ey'omusanvu sooka ondeetere fruits zange yani mugaye mwina ziziri kandaba amaala agabali baanammwe nze sirina fruits ze njagala kulaba nze jja mu biki ebya fruits sooka kamakwate sooka okwate eyiyo naawe kwata eyiyo kati eri nayiga n'okulya ekyokulya kati peya njagala buli omu muli rede biba bigenda kubeera ngaogenda tuteeka ku mpaka otataddengambye bino abifudde ebya promotion teekakonesedda peya ogirabe eno munnaye nakola amaalo nogenda n'ogibabika netandika okulya netandika okulya peya akaana akato akatiniayolinga erina ebbina tekyuse nkuweta alina bbina mwana wa 13 year old n'alyoka ŋŋamba nti no you don't even know how to eat pear
kati njagala kulaba mwabali mu level on your max ani alaba ani atuwa maxi How to eat a pear. Okay. How to eat a pear. Kamboze ng'omusiru. Njagala okutegeera ekwase bali. Regardless kale kankugambe tugenda tutekano ku pressure kambeko ne kyegamba wano tuli Uganda n'abali ku live bakimanyi n'abali ku mukutu mama wali abali elsewhere in the world buli wamu n'akiwanga abali ku live. I want to inform you people if you want to judge us you're going to judge us nyamba tegeeze nti ffere tumusala naye waliwo n'abamulumisa amanyi era bamulya n'ayingira waliwo abasooka okwesigala njagala kuyigiza n'okulya eryenvu so naye oli annemye ofuna naze atiza bwentambula okutambula tumanyi n'okulya agewa omanyi okulisumulula omanyi okulivulawo Simanyi wano kuyaya balina bogoya. tuli kulya Ne bogoya bamugezaako. katutandike neeno so let's go. Hey, I don't want to laugh. Peya bagirya batya njagala mulye. Okay, so let me start. I think I'm going to, this is me. After washing, I'm going to remove this. Yes, so you wash. Then me, I start from here. Then I bite. This is how I do. Oramumaze. Ate byakulya kufiirako tuli ku promotion tutufuka mubi. Kasita mbayigirize. Omunaagenda ebona ndi mwagala agenda bweru. Tetwagala bagenda kuba nga baagala tugendeyo. It's not us who want. Stop misusing the language. Bagikwata bwe bati. Then n'olyokoluma. Kale kambuzeemu ng'omusiru. Betugirime bweti eganya okuyingira like ekoze etya because it has entered and I'm swallowing it. And I'm going to bite it again. Especially kati zenali ku ICOB conversion. It is still entering. It's still entering, but you can't eat it like that if you're going out on a date. These things you need to know how to. Nze gwoliko yenza agenda ku date nende enkoko yange n'obugumba n'embulirako. Aligwama nyine peya simanyi kati bagenda kusigala wano e Uganda. Ina jengera kugambe bali bagenda kuba nga baagala ngende. So peya bagirya bwe bati mukwano. So you flip it like this. Yes, kati mayinga bwe natandise okwambala lipstick so. That is not lipstick. This is what? It's a gloss. Enda munange lipstick naye bakugamba ngeja kitadeko kyanga menja banyumiza. Tubonye n'omukyalo. Tulye pia. So ekyo kyo kiwedde. Kati eryenvu tulisusa tutya. Eryenvu singaaliwo. Tutandikira nina obayigiriza because these things kati nze nabadde maaso gammwe. Okiraba? Obuzibu tulina bino ebitulina bina bye tuyigiriza. Eryenvu tulisiko oyowerere. Olitandikira wakale. Okulikola kyo okulisusa? Okulisusa. Obadde batuyita n'ebirina. I think we are suffering a lot today. Nedda, we are not. We are not suffering. No, these are things. These are things. What one? No, we must learn. Even an apple with an Englishman. Yeah. Restaurant never to a pair. Eh, kati ze nange nali njirya bwentyo. Ng'wanjirya kikiga laba nno. Ayashuka nawe tuleke. Sira kyenjagala kuya kasana tegedde nti kyakulya. Tuyagala manya engeri gye bakiryamu. Kiri nti nkiridde. Munnange so ogirya bwoti kati nali naakataliko girya. Bira ali kumpi tugamba tuleke. Okakane n'emenyeka. Alyeko ekifu kimu ebirala alekeko. Kana kati olaba wano erina kasitemu munda. So olina okulya n'ogyetoolooza. Kyeni mukola. You see? Olaba kati. Si bwatyo bwo. Abakwasa mukono gumu ba. N'omukono. Emikono gyange emitono ate nkyali muto yagala gimenyeke. Then eryenvu balisusuzawa. Tebalina. Eric mambulizeko. So the way we eat foods is also different. Mujukize twagala tukola mabuti Kigwe. Tebageza ne bagasuza twagala bagasuza. So mikwano mbubannange Bina. Yes, I need to teach these people. Onaayita munne. Ani? Evelyn Mubenga ye ajala be live. Nange njagala kuyiga. Kyekiraki? Tewali kati katulitunulire lino nga tulaba obali eryenvu. Okay. So bw'oba olisusa
Imagine this is a banana. Hey, I need to teach you. We are imagining it's a banana. So where are you peel? A banana obutini bundizi oba bogoya. 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 Okay. If let me say, jenzi ku stem, right? Yes. Nonga ye wali aka black bogoya. Nzaisa from here. Watandikirewa. Wano amagatu wate buwasi. Eryenvu n'omwana ayonka. Asobola okiraba nti nno nabera akantu ka black si kyo. Then wano waliwo ebawagulira ku kiwagu si kyo. Webawagulira wabeerawo ka allowance nti wolina oppiira. So where are we supposed to peel from? You're supposed to peel from this side once. Chita fari mugulu erinnya likibo bakabako omuje byagala. Mama, you peel from down. Mbokuve ne wali akabulaka aunt. Ene wali akabulaka jo peelinga. Ate je peelinga ngateno ebudde kusoma omanyi bogoya wabeera. Auntie, bogoya mujja system. Kyokyo? Nze mbadde nsaba ne megenda London. Kati nange sikitegedde bina soko olinda katabera nda nawe batubekemu. Bogoya mujja system. Yes. Eno wali open. Naye oluusi wabeera tewali open okimanyi. Sometimes wabeera. Yes. Sometimes wabeera. But normally wabeera. Abamenya bwe bati. Kati okubamenyesa. Kati so bwenfuna nga eno nga ngwe tumufuna nga amenyese. Eno kale nga right so Hey, so those are things. Omanyi nebintu ebitunuya naye nga ate biri serious. Tokikwata bwotyo kwata bwotyo. Oba nkuweeno. So what happens exactly? So bogoya kati mama yes, so you peel from ddala oba halfway board. Halfway. Yes, then you start eating. No better Then you eat. Yes. Olemwa. No, seriously. So munange bagenda kuleeta ettooke ngenda gyete lyetegereza wali ebalera gyetooke ettooke tulabe so akantu ka black. Yes. Abairanda ntebugenda tufuga bubi nammwe temumanyi waata matooke ate ffe tumanyi amatooke landa ne tebagawaata bawaata yes naye agabwe tebagawaata bakwata koyo nebagateekamu. For example, okay. Abogoya life. Okay. They have a lot of mal. I think I know why. Bagirire no kubanga ne obo wate mmere. Ne obo wate mmere I know it's a logic. Ne obo wate mmere. Obo wate mmere. Kati what if I've gotten the banana wanabera ti waliwo kireche. Hey, so what do I do? No, no waliwo. Akatuli. Kati ngo ino gira bwoti. Yes. No, you do it the other way around. Kubanga eno watini kweno. The lower you go, the bigger it becomes the curry. I'll go down to Rosa. No. Never know sugar. The lower you go, the bigger it becomes. Banana. Because I'm not starting to not know, this is descending order. Ascending order. Okay. But yeah, when you're eating a banana, you start from this way. Ascending order. Because yes. So tukola tutya tukasala. Yes. So okajja kunoka namani banana bagisa mu restaurant oba kubanga we are not going to move with knives in our bag tukasala nenda tukasala okajjako n'engalo zo katutuke ku kasooli so banange naema kati nenda lwaki omuzungu akufuga ku bintu ebyaffe ebyasooka okukulira wano ebyabano kisiwa kye babifumba ebyabe babifumba. Is there anyone endowed like this? Hey, let me see. So take a one sip banana. Is there anyone endowed like this? Sugar once. But they don't see like that. Is there anyone? Balanda pants. Pants.
Yes. On the underpad. Because it's kubanga kabera katakula katula mu direction Z. Kati then over straight. Yayambala boxers. Straight nga ayimiridde straight nga. Straight nga ayimiridde ayina kuba bwat. Mama ono naye kati nabajjira ku side kono. Then there was also something. There was also something a challenging again not in to visit. Tugambe towns. Wama tuli kuyaya X-ray charger. Mu Uganda. Okay. Kati munange. Kati ono ye kasooli. Okay. Naye kakati gwe batumye ettooke mu matooke gonna alozeeri erinyirira ne baŋŋamba munange ne bayita kasooli namulabirako like baleeta ne baleeta emmere ne balya kasooli nga mufume kasooli nga mwokye roasted maize mundaye nga babireeta babireeta nga babiteekaawo nga tutandika okwesaba nemulade njagala nnyo kasooli nenkwata kasooli wange netandika okulya ate nze mmala namumenyamu nensoka nendyako ekitwe nenzirako mumakati nenzira ku bbina emirundi kisinzira ze ku bwangu kati kasooli bamundeterako ng'aliko knife ngaliko nefooko ngaliko twagala kulya kasooli twagala kwiga kulya kasooli please no, do you learn how to eat maize? Me, I don't want to learn how to eat maize that comes with a fork and a knife. No. Hey, seriously? You have to eat maize with a knife. Yeah. So that, but what time will the digestion happen? No. Bana emusasi. Me, I for one, I know. Ogenda kuswaza spouse wo. Kati wuliriza spouse wange. Kati kusaba nno botuka. Kati obireka kasooli omuveeko. Nja kumulya. Kugambye even a 5-year-old yali amanyi engeri gye balya kasooli. It's okay. Naye nga nze muwala wa Teni ng'anamba okudda nange kyemmanyi. But I think sometimes I even use my what? I think it's benign. Nze mundeke feeling free. Kasooli wabanga yagenda twawula baby. We break up now. Ngenda kulya kasooli atwawule olwokubanga mugayisa. You want me to get a knife? How do you eat maize with cutlery? With how do you eat maize with cutlery? How do we eat maize with cutlery? I also learned from a 5-year-old. Nagenda okulaba ku mmeeza yonna. Kagala maneera ekyo kye bakimadde saagala kuddamu kukola love life. Lwava mumunzisa busa wansi. No, because we don't want to talk about you failing to use a lift. Please. We don't want to talk about you failing to use a lift. Yes, because we don't want to talk about you going to look for birds in the compound and they refuse to fly. There are a lot of things we don't want to talk about. Let us all respect each other. We can't respect each other. That's why I'm telling people, we need to, who are we talking to? Mama, I think I'm in the wrong group. Actually, on a love life now. Bali bamulozeko. Ani alogana. So, let me first is okay. She's actually hold. So, you hold a bakwata fork, nanko kubeera nga bijjako bwati. Namala n'atandika okulya. With what? With hands? With a fork? You get a fork and kafumita here. N'okwata kameno n'ojjako. Omuwako yo simusobodde. Kati bojjako kati bojjako abeera ng'emmere abeera bamuleetera ng'emmere nga banakwetera kooni n'ebirala. So nemusprinklinga ku salads oba just nembulya yeka nekwata n'okwata ebyo ebyokulya ebirala n'omugattako then you eat normally with cutlery. So kindly dodo nze naswadde dda. Gwe ng'olwadde kiri mu kamwa oli mu kulya bwoti. Ne ŋŋamba maize ne bampa. Naye kye nakolanga nalyanga katini ndowooza olaba. Don't start. No, my kabodi. Oyambadde gundi. Saabadde gata. Oyambadde ekiteteeyi kinene. All of us know. The next time we come, kino bakiyita kwawula tebakiyita wato. Kale nayawulidde. No, bulijjo era wayawula. Nti omubiri gwo guliko ebbeere liri wano, ebbina liri wano, ebisano biri wano. Naye era oyina ebbuto.
For your own lyakendedeko munange. You know why? We are not talking about that. Because nade ndya katini sijja balimba naye do you know tulina okunoonya abantu turubbing shoulders nabo otherwise tunasigala nga tuli basatu tetugenda yiga. No, seriously. Bina is trying to say that we are not good company. Not even good company. Even including myself. If insinuating we are local-ish. Kayali nyonyi 1 hour. One week and how many days? It was even one week and 1 day and a half. Zikendeze one. The one is your local. Your local. It is us who are going to help you to find a husband. Just check even up here. It is us who are going to help you to get a man. They will be seeing us, then we shall recommend you. The only advantage, Jorina, tinatoka ku airport Dodo, ne bakumbuuza. And where is Dodo? And you say, wasigala Uganda. Hey! Do you know why I'm being so patient? You represented us well. This is not my This is a banana. So now I'm representing kati nkomeo mayigiza nene na mputo. Naenze I normally nze goli mukugiriza emmere and all that and kasoli I normally do drinks. Simanyi lwaki oli mukwemenya nange. Waliwo science wokunywa tino ekyokunywa bokireeta bwoti. Njagala ojjukire Bina no sagala kujjukiza nti nze yakuyigiriza okunywera kaseka ak'abaana abato. So lekera okugamba nti no for us we are not good people. N'akabaana abato nabali n'abantu bakulu. Anti baana bato like our age. You are another katikano ke kamu akabedda. Kaka nakamu. Today I'm using yours. Thank you. So what else do I need to teach you? I even taught you how to hold a straw and a glass. Wachipatanga tampeko ekikopo kya gamba. Chenalaba kuyingira train then I dozed off. Yeah, ne train yakulekako. Wali olowooza byakugamba maasawo. Saagala opape bila tutwale mpola mpola. Kati batwala mpola where? Train nali simanyi ati yali amanyizaako yimiriza. Abanye nange ngenda. No train wakanga bali kandu akapresi ngana genda okulaba olinga ayitawo nekegala. Gwoziraba ye Uganda mulimu kunsekerera naye gwazirabimiriraga nengamba kati nkolinde ne bangamba enter where omusajja n'aloka nyamba nanyigira button nenyigira sayingira naye nga they are very nice ones nera nga the feel was good obeera nga ali mu nyonyi. Yes. Those electronic trains. Yes. So what Uganda zibeera mu kusala abantu ku kinawatakaroodi. Olaba ezaffe Uganda oyingira mu buyingizi eyimirira zwi nemuyingira nemuyimira n'okuyimira. Sibeka ennaku zino zirimu entebe. Nze simanyi naye kyemmanyi ekituufu kiri nti si kyensinga okulira ku train awo nga ku ola ku spare motors. Olwe bayita ku kinawataka road. Singa kuwulira yatemye omuntu yatomedde omuntu yamusazeesaze bye bintu byenakawulira ku train ye Uganda. I don't know whether there is a stage where people board it and off board it. I think there's a stage. Simanyo bayimira njira bayitawo buli lwakuna eyitawo ekirika. Road down bichi. I don't know about the stage but chemanyi bayitawo oluso olengera abantu bayimiridde bakutte waggulu bayimiridde waggulu. Balinga pioneer bus. Nera tukwata waggulu. Naye there are also seats wotula. Yes, there are also seats wotula naye kyenalaba. Zinezaago olina okubeera ng'oli attentive. So what happens? Because otherwise bakuyisaawo. Tebiriko byanviramu awo. Temuli conductor. I think it's a receipt, a ticket. Yes. You either buy a ticket waliwo wogiyisa. N'ogenda naye mulimu omuntu omu ayitamu kati ayitamu mulundi gumu bayavuga ne train zesimanyi oba odoza ye conductor. Ajana na confirming that ticket yosasule, right? Yes. Naye ate n'amala n'abula. Kati oba wategedde kati olina okuwuliriza ne bakugamba
kakati abekyamuli bakalungu tutuuse mu fulume kakati abedda mugongo we have reached ati tegeza yasumagiraga manyi bagenda mukonako yali amanyi nti waliwo omuntu agamba abaviiramu ku stage gye muli wabeere wakuzuukusa bannaye oviiramu bweyogerere so webakale bakuyisaawo walala wansesa aye tukyali awo tebakuyisaawo bayisaawo neera tumala netudda we are proud of you, darling. But you're actually a very good example of a Thank you for representing us well. Oh God. Very good example. So I gotta cheat. But it's a good feeling. Yeah, it's a good experience. Thank you for representing us. Can you imagine seeing Anali now? Lisa, when you want to involve us in your things, no, you imagine you went alone. You imagine you are three. No one Kampala Eric, any navigator one Kampala. Your boy. Hey, it is me you got. Zengula mangu so obero kyali akaba oyinza okubeera ng'oliawo ng'okyalowooza nekutema eyo final destination anti bere ino okweyongerayo so oyina okubeera ng'olyala lera naye neebuuza abantu bava mu butebe ne bagenda eri mu maaso olina okusemberera woviiramu so bweyimira terwawo nali ndowooza nti osigala otudde nebeera osituka ne bakuyisaawo twali tukyali ku entrance nga kyakola tiktok nemala neŋŋamba tutuuse nali ntambula kati natuuka wali neŋŋamba ye ate nga baggaddewo kati nera abalaba tiktok eyo baalaba nga bampisaawo because ali bwendiŋa netrain egenze kati olwegenda ate temwagala kufuna numbers okirabe kyanyamba kwaliko abantu musanvu kati kanziremu nangire bina ogambe tetulina mugaso naye okimanyi nti no when you go on your life kati for example tubeera ku radio it is me who brings the flood right I have to first appear in the live and then boom bantu 15 you see you had 7 people in the UK 7 people you abroad and you have 1 2 3 7 people ono abaya kati yakola live ye and we actually do for 10 minutes. Where are you going to get faces that are going to put you there? Segalibo. Because I have nice teeth. And I don't have any space. And you have a dark gum. Repeat it. What were you saying again about how I was biting the pear? Report it to police. Chala police said you neno ngenda jiria. Zona na zangi. Sa etokere stayagala libisi ateli agoma. But what I would also want to tell people is that I'm going to type for you somewhere. They told me there's someone who is like this. Ha toyogera mama tomwogero kyakubonzise kyekyo it's okay tofayo ani ayina gundi ng'eyina ka yogeddeko bweti naye what is the cause of that underpants teri kirala so what are they supposed to be wearing omanyi underpants kwambala those boxers that are good there olaba nga less pants zaffe zetulina ezita kati nabo bazingeza abasajja ziba nnungi then wano awabeera gundi se mudondoli wabeerawo ka space kawo nga waliwo packaged walina okutuula ne kati underpants jukira oba toyagala ozime kati oluusi oba bakazaawa I don't think the science supposed to keep changing it mbamu bakateeka eno wansi no anti oyambala eno erimu allowance eno anka abeera wano nga yeeyagala
naye atajja kuzimba bwati tasobola kuzimba ogula empale kutuuka kati bala bambala nga twambala fitting endaku ate no waliwo abasajja bambala ne G-string ye naye ate waneetuukawo ababeera babisexo olimba so how about a boxer anti boxer yo gye kugamba kale nez'ababoda tezirina buzibu zineza checked tezirina buzibu mu kifo kyokwambala underpants okay ze sizagala na don't anyone who puts them on then kifo kyokwambala underpants for the good of your ankle please wakiyambala omujozi gwaseme it's okay tubakkiriza for today for the sake of not banana ring yes tubakkiriza kyako omujozi gwaseme zakebale sugar Sikuli, it is so bad okubeera ng'omwana wamugambye gwe nekwatako gwe n'otuuka ng'otunula masindi mugenda jinja what is that ng'oterezaawo tosobola agira ali eno aba asongera eno wati tosobola okutereza ati oyo agira aba yagoma kuva dda era asobola koonaza zonna bagenda kutundula ebyenda babinya bakuwogodde kati aba alina kukubaza bwati aba alina kubakwenda saidi nga oli wano tasobola kujja direct mulina obudde obulengerayo eyo we have to see bina yagamba ye lights off and closing eyes olunaku lumu bagenda kuyingira mu simu toze nkubulira munanga closing her eyes like imagining then I was also asked bana nga mwogera nnyo ku ssemu ddondolo kankubulire bagamba temusobola kwogerako bintu I want to tell people by force by energy all of you are in this world because of ssemu ddondolo kyekisooka it is the only productive thing that the government can never tamper whether what or what so you mean the rest is tampered wale uliddeko omusolo gwe bateeka ku ebyo ebintu teri by the way nabetunda tebannabakyo it is actually productive we are helping you to keep your men that is why they are living their homes number 2 sho bagita love life genda ononye ko yituko sho temutukoya mugende mukabbinkana oba eddagala lya jjajja atakabinkano anti ze lwatula tuwaye nyingi mpitirivu nyingi by the way you have options so tell me amutwe for us we are going to be learning every day but we learn every day then there was somebody who brought up a suggestion ngandi ku conference nagamba naye kyandibadde kirungi kati omuntu ng'owenkudi atula atya ku show n'ayogera ki nga lwaki tatulako bwe yatuulako teyayogera we yatuulako yazimaagambe esaga akubeera ku wetulanga obuvunanyizibwa I want to educate people. Not even people. Educate you and one week. Either way, let me tell you, Bina is the problem we have. Bina is the problem we have. First and foremost, peje eberako abakadde abayomba. Mugenda kufuna stress. Squad yajja kulinyaze mbabuulira. Hold your tempers because you mukulidde. You and your flocks. Because for us we have to talk. There are things, you know why there are a lot of unwanted pregnancies maybe namwe abazadde muganya okuyigiriza muganya oku sex educating abaana. These are things bye mutalina kuswala kwogerako singa omwana aba atuse nga asobola okuwuliriza yensonga lwaki bakugamba boyfriend iye mukwano kalumadde ire sirinda lwa mukaaga. Now I was still telling you togenda kungamba dodo nti no ogenda kuswala. You see, you have to tell you should stop even lying to your children. But this one is called wash your flower. Why don't you tell her nti no wano ebafukira ona no mugamba n'erinnya lyawo n'alitegeera? Because that is why ebigambo bino biwulikanga ebiri vulgar. But there are the terms gemanyaga bino ebitundu okitegeera. I'm sorry to say ojja kuteekamu kati mu camera a penis is a penis. It has no other name. But kiwulikanga ekiri vulgar because mukikwesa abantu. It is not a banana. Now you tell your kid that he has a banana, then you give him a banana to eat a banana. What is that? Omaza mugamba wash your banana. Ate omukute ate omwadde eryenvu mugamba at the right time. Ati kyekugamba nti no teri lunaku twali tuzzeko wano n'owulira omuntu nti awemula nti kuvuma ti oba omuntu omuvumye kigundi olinga kino oba kiri ero shegere
bino ebintu kyogenda kujajenga muntu tutalina kwogera omuntu buli anafuna tukability okyegera kyekugamba ekina ekintu njagadde nnyo kigamba abantu whoever thinks I'm vulgar I'm not. That term is called being open-minded, and I will say what I think as long as that it's violating a government over rights zambu. And that's your mindset. Your mindset here. True. Ekirala kye nalaba nti and stop calling us Vanacharo. We are going to get a problem. Just because she traveled and stayed there for one week. One week. They were actually 5 days and 4 hours. No, go train. Ekirala kyenjagala okugamba abantu bw'otuuka bumala okufuna visa nomala n'ogenda bw'otuuka wali ku entrance baddamu ne bakukola akajojijoji w'ebibuuzo so most people babeera balowooza nti kasitamba nga mmaliriza we are going out or what? We are going out. So if I jubilate yes, no visa. So there's a reason that what by the local no kunkomya wao ne bangamba please. Abantu bagamba de wamwe. Tulabye abayimbi nga bamaze okusiibula. No. Waliwo kaposi ke batera okukola. What the Lord has made. Natekako emojis nga bunyonyi. Nalyoka laga nga ali ku airport. Nagamba abafa mu papa abalwadde muri bagayaavu. Mayina engeri gye bambalamu ne bayimira n'obusukesi bwabwe. Nagula sneaker set esooka ajambale nga agenda ku airport. Nako obufaananyi bwa case. Okitegeera. Nakafaananyi ka Uganda Airlines. Nalyoka atuuka. Kati bwatuuka step by step true ogenda okulaba kati basobola omugamba ddayo bambi njagala kukibeko ne gwekituukako abayimbi bebabaddeko nnyo so boddamu ebibuuzo gwesitayagala njagala kituuke ku oli omuyimbi eyammanyiira oyo ate oyo njagala bamubaninga okuva nga ayagala okufuluma paka bambi nedda naye tasobola kukolera maalo naye agenda kuba agenda bwe agenda kukolayo kyera tewali kyemusabye kijja tuukirira mulimu ensi oli mami tagenda